Olukiiko lubadde lugenda okukola ku nsonga z'embalirira ya disitulikiti bavudde mu mbeera ne bagamba nti si baakutuula oluvannyuma lw'okukimanya nti ensimbi zaabwe ez'ensako tezibaddeewo. Bagamba abaliko ne zibadde babanja akakadde kamu buli omu, bagamba singa zinaaba tezibasasuliddwa si baakutuula. Bakansala ba disitulikiti y'e Mukono bwe batuuse ku kitebe kya disitulikiti eno gye babayise okujja okusobola okutuula mu kanso basobole okuyisa embalirira ya disitulikiti eno beekandaze oluvannyuma lw'okukitegeera nti ensako yaabwe teriiwo nga tebalina gagibanja. Kino bwe kigudde mu matu g'abakansala basazeewo ne bagaana okutuula okuyisa embalirira era bonna ne bafuluma ekisenge mu bateeseza ekiri ku kitebe kya disitulikiti eno ne basalawo buli omu okuddayo ewaabwe okutuusa nga abakulu bamaze okufuna ensimbi ze babanja ezisukka mu kakadde akamu buli omu. Nti mu mbeera eno girimu embeera ya covid bakansala zibavudde wala nnyo kati nga zinavudde Setaana Muganga wansi ne bannanga abalala bavudde empata embunge bangi nnyo nga tutambulira mu bugubira tutuuka wano naye ng'ate oba oli awo tugenda mu kanso egenda okuyisa bajeti egenda okukola emirimu mu disitulikiti y'e Mukono eyo naye ng'ate waliyo aliyazi kati bakansala zembagamba nafufuba naye tuli bantu so bakansala ne bagamba nti tumale okunoonya sente zaffe za paafu tulyoke tuddemu tutule mu kanso. Omukubiriza w'olukiiko lwa disitulikiti y'e Mukono Emmanuel Mbonyi agamba nti bakansala batidde okuyisa embalirira empya ate nga bakyalina ensimbi ze babanja mu mbalirira enkadde ne basalawo basooke babawa ensako yaabwe yonna gye babanja nabo basobole okuyamba ab'omu maka gaabwe. naye tekisobose kutuula newankubadde bakansala bazze bonna mu bujjuvu kubanga sisuubira nti wali yasigaddeyo ffenna tubaddewo naye olw'okuba nti badde balina bye basuubira okubasasula naddala nga bikwata ku nsako yaabwe bye bateekeddwa okufuna ate nga mukimanyi nti ffenna tuggalawo mwaka ogw'ebyensimbi n'ekyokubiri embeera eno eya COVID-19 oba ebiseera bya lockdown buli omu mwavu asuubira nti gy'abadde akola era gy'ajja okufuna essente ezimubeezaawo. Wabula Mbonyi alabudde bakansala bano obutagezaako kubasaba ntambula ebazzaayo oluvannyuma lw'okwekandaga ne batayisa mbalirira. Sipiika ategeezezza nti Kaawa wa disitulikiti akyalinayo wiiki emu okulaba nga afuna ensako y'abakansala basobole okukomawo okuyisa embalirira eno ng'amateeka bwe gagamba ng'omwezi ogw'omukaaga tegunnaba kutandika. Waliwo entetenkanya Kaawa gy'asobola okutetenkanya n'awa bakansala ensako yaabwe ebanjibwa sente si nnyingi tonotono newankubadde Kaawa abadde taziina olwaleero era n'ava mu ofiisi yange muno ng'akkanyiza ne bakansala nti bw'anaaba yeesootinne nga yeeteeseteese anaabawa ensako yaabwe. Byayiga Eric, Kurasawoti TV, Omunnyo.